kyalaba abanoonya ku Bukedde TV1 nga bawogeddwa Harris International Limited abakozi bali hamukola Fun Time ne WhatsApp bannayuganda bonna abanywa soda waffe tubategeeza nti teri kutaataaganyizibwa mu miwendo. Amanya gange nze Akankunda Jacqueline ni muzibe w'amaaso siraba naye nasobola okusomako ku mpaka sina y'omukaaga nemala nensoma okuluka amasweta okuluka ebitambaala ne sikati nsobola okuziruka nemala nensoma computer course naye nga abazadde bange bamu babeera Kabale abalala babeera Mbarara. Emyaka bijange kati ndi kumpa okuweza 27. Jackie, kiki ekikuwaliriza okujja ku Bukedde TV? Nze ekimpaliza okujja ku Bukedde TV emyaka mingi mbadde nzeka nga sina mbeezi nga bwe mubimanyi kati kama nangamba nange ngezeko akaprogrammu kano nange nsobola okufuna omusajja njagala omusajja omulokole atambonyabonyerwa kuba asiraba. Wali ofumbiddwako? Sifumbirwangako. Naye wali obaddeko mu mbeera ey'omukwano? Nagibeerako bwe nali nga ndi mu S4 siniya y'okuna 2008 kati bwe yamala okusoma n'agenda ewe bwe yamala O-level nagende uwe nange ngende waffe njoininga esomero eddala naye na joininga esomero eddala. Kati wayise ebbanga ki? Kati myaka ikumpa okuwera 6. Obulamu busanze otya Jackie? Obulamu bwange tebubadde bwangu bulungi okuba mumanyi omuntu otalaba naawo okubeera wekanga toyina omuntu okukugaidinga oba toyina kwaka bebi omukwazadde abantu babiri omusajja n'omukazi bulamu tebubeera bulungi. Nange njagala omusajja ngambe mukyala jangu tukole kino mukyala leero tukole kino nange mbeere musanyufu ng'abalala abalaba abakazi. Yambanze wankuba weka balala babi mulungi ku bulungi bwo jogera ntya tinkwagala banga tepimira kuredi. Kusomozebwa kwensanze mu by'omukwano osanga kale ngaffe abakazi abatalaba bwanga nze mukazi otalaba musajja maybe alabye osomyeko jase ekyakwagala kwakwagaleko sente ng'ebyo ebintu ebirala kyendabye oyinza okusanga omusajja jase akwagaddeko akufunyisako oba olubuto namala n'akuddukako
abantu bwe bakubuuza ani akufunisa olubuto omusajja oli omusajja bwe bamubuuza nze oyo otalaba nze namusangawa olubuto si lwange era oba olw'omwana nze si wange kugaya embeera gye mutera okusanga gye tusanga era kyenziramu okugamba kale okusanga nga ffe nkuze ng'amanyi omusajja oli mwesigwa atali mulokole kale n'abatali balokole nabo beesigwa naye si byangu okusanga omusajja omwesigwa n'abeera n'omukazi omuzibe ne babeera wamu mala ebbanga. Olowooza kiva ku ki? Lwaki tebatera kuwangaala? Nze ndowooza lwaki tebatera okuwangaala kasita era alabyeko omukazi omuzibe n'obwabanga ali mulungi naye eddako n'alaba omuwala alaba oba omukazi alaba ng'alaba emayindi ze zigenda nnyo n'agamba omukazi omuzibe nze kamuleke kangende n'oli alaba n'alowooza nti oli alaba ye mulungi nnyo era yanga maybe ayinza okuba nga alina empisa ate nga abantu tebamanyi nti no n'abakazi abatalaba oba abawala batalaba nabo babeera n'empisa era basobola okukola emirimu ng'egyo basoma abakazi abatalaba basoma era n'abalaba nabo basoma kyekimu difference eri kintingu bo balaba ate ffe tetulaba. Kati wazaalibwa bw'otyo oba kyajjabuzi? Nze saazaalirwa bwe nti naye nga kyajja ndi kumpa okumala S1 oba asinyeyo kusooka. We wafunira obuzibu obwo? Kati omusajja gw'oyagala bisanjo ki byalina okuba nabyo? Musajja wange gwenjagala oba mukama gwa namba njagala musajja mulokole era musajja mwesigwa musajja ajja kukkiriza tugende kukebeza omusaayi musajja atajja kutya abantu nti bajja kumugamba ate gwe omukazi atalaba gwolese waaki atajja kutya abantu musajja amanya ajja kugamba abazadde be nti abagambe nfunye omukazi atalaba nti no ne bakkiriza saagala nze omusajja mbonyaabonya kale nobwabangaza atali mulokole naye alina okubeera nga ntino ajja kunkumisiriza nobwemba nga siraba. Wandyagadde akukolera ki? Nandyangadde bw'anaaba alabise alina okujja n'alaba beewaffe bamutegeere nange ngenda ndaga beewamwe bantegeere nobwebanga nina ekizibu ky'obutalaba. Abakwetaaze bakufunye bati? Abaneetaaze bayinza okunfuna ku namba 077 nkaaga anamunya 32. Okuwangana ekitiibwa mu mukwano kye kimu ku bintu omuntu ebiyinza omuyamba okubeera nti akuuma obufumbo bwe nga butambula bulungi ate nga munywevu. Gwe munnanga ali eyo kigezeeko tojja kujuulira kubanga kijja kutambulira ate ojja kufunamu. Programu olunaku olwaleero bwetyo bwerabise bannaffe abaali hamusoda bibadde bateekamu ensimbi era bibateekamu okubeera nti programu eno ebatuusibwako. Nsigadde ndi Philip Kaggwa omuweereza wammwe mubeere bulungi mweraba. Obadde olaba abanoonya ku Bukedde TV1 nga bawagiddwa Harris International Limited abakozi bali hamukola Fun Time ne WhatsApp bannayuganda mwenna abanywa soda waffe tubategeeza nti teri kutaataaganyizibwa mu miwendo